manyi badde tebitambula bulungi ennaku nga ziizi eziise ngenda kwongera obikubulya lwaki bibadde tebitambula bulungi gyali naye amawulire gaagano gategeezezza nti Pezeshkian mu lutalo olwagenda maaso n'okulabika nti lukomekkerezebwa wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga etibwa erya Isirairi yasimattuka yayita ku lwa muyizzi ntegeeza olugwanyu amawulire gagenda maaso n'okulabika nti gategeeza nti n'omugulu gwe ku mugulu ogumu yafunako ebisago era abiyina. Abasajja bayitibwa Abayisirayiri baali bamutagetinze nga bagenda okuba nti bamumaliriza yali assassination attempt. Basajja baali bamumaze. Dr. Masudi Pezeshkian mukulembeze w'eggwanga eriyitibwa erya Iran. Kakati okusinzira ku information eva e Tehran, amawulire gategeezezza nti omukulu ono yali mu meeting Supreme National Security Council ya Iran. Bali batudde ng'ennaku z'omwezi 15. Bali batudde ng'ennaku z'omwezi 15. Abayisirayiri nga beeyambisa intelligence yaabwe ne bamanya nti waliwo meeting eyali egenda mu maaso. Kale nno bwe batyo nga bulijjo ne bagenda maaso n'okuleka nti basumulula era kigambo okuba nti Omuyisirayiri baali batagetinze abakulu aba branches 3 eza gavumenti. Kakati mugezako okutagetinga abakulira branches esatu eza government mwe mwali nono gwe bayita President Masudi Pezeshkian yayina mu meeting nga abanene basatu ab'eggwanga eriyitibwa erya Iran baali bagenze maaso n'okuba nti bamiyitinze. Abaali mu meeting eno mwe mwali akulira executive ye President yennyini Dr. Masudi Pezeshkian, mwe mwali akulira parliament y'eggwanga eriyitibwa erya Iran naye yaliwo, mwe mwali n'akulira ekitongole ekiramuzi munda mu ggwanga eriyitibwa erya Iran be baali bagenze maaso n'okulabika nti batuula bagenda maaso n'okubaganya ebirowoozo engeri gye bali bayinza okutwalamu eggwanga mu maaso mu kaseera ak'akazigizigi. Jjukira nti amawulire gagenda maaso n'okulabika nti gategeeza nti mu kaseera ku Isirairi nga yakalumba eggwanga etibwa erya Iran, omukulembeze ku ntikko ye gwe bayita Ayatollah Ali Khamenei yasalawo okulya cover n'akutulawo communication oba olyawo ne basajja be wakati ng'olutalo lutabuse. Kakati abasatu abaali balina okutekinga over bakomanda ab'eggye eritibwa RGC abawerako nga battiddwa. Abasatu abanene abaali basigaddewo yakulira ekitongole ekiramuzi, akulira parliament y'eggwanga muyite speaker, n'omukulembeze w'eggwanga yennyini akulira executive Dr. Masudi Pezeshkian. Isirairi ng'emaliridde okulabika nti ebatta era kigamba okuba nti Abayisirayiri baali bagenderedde baali balina ekigendererwa ekinene ddala okusulula gavumenti era amawulire agongedde okulabika nti gava Iran gakakasizza bukakasa nti ebyaddala ne Ayatollah yennyini gwe bayita Ayatollah Ali Khamenei abasajja bayitibwa Abayisirayiri baali bamaliridde okumutta ne bano baali bawedde okusinziira ku mawulire nga bwe gagenda maaso n'okulabika nti gavaayo. Era kigamba okuba nti ekizimbe mwe baali mawulire gategeezezza ekizimbe meeting mwe yali yeetudde bakubaganya ebirowoozo tukuzi tutya twerwanyiko tutya. Abayisirayiri bakikuba missiles za mpuliriza 6. Bakuba missiles 6. Era Abayisirayiri nti ekirala kibagenda maaso n'okuba nti bakola meeting we yatuula basooka ne bakuba ekizimbe ne bategeera nti kakati ekigenda okuddako gigenda kubeera misinde bagenda kufuluma. Ennyonyi za Isirairi ne zitagetinga ebifo byonna ebyali bifuluma mu kizimbe bwe baali. Basooka ne bakuba ekizimbe mwe baali. Kakati ne bategeera nti bwe babeera tebawedde balina okudduka ne bakuba missiles 6 okublockinga escape routes. Kyokka nga waggulu ennyonyi gye ziri zikuba ekizimbe nga mwe muli president yennyini, speaker parliament n'akulira ekitongole ekiramuzi. Amawulire gategeezezza nti oluvannyuma lwa attack eno amasannyalaze gasooka ne gavaako wonna. Sannyalaze gagenda ne gavaako wonna. Okugulu kwa President Masudi Pezeshkian kwafuna ebisago. Isirairi mbagambye nti yali emaliridde okubatta ekibataasa ki mbagambye nti ekizimbe bakikuba missiles mwe baali.
Isirayiri negamba nti bwe babeera tebafudde katukube exit routes zonna tuzisaanyeewo. Kakati Amolega ategeezezza nti bwe baali batudde waliwo a pre-designated emergency hatch. A pre-designated emergency hatch. Kakati kigamba okuba nti awo bwe basobola okuleka nti baddukira bayina oyinza giyita ttano oba enfo gye baali bazimba mu kizimbe mwe bagenda maaso n'okuleka nti baddukira. Isirayiri neetategeera nti oba bano baali bafudde oba nedda, era nti Abayisirayiri kino tebakitegeera nti abakulu bwe baali batudde waliwo ekifo ekyenjawulo ennyo kye baali bateekawo nti singa balumbibwa we basobola okuleka nti baddukira we bayingira. Kaakati kigamba okuba nti bayita mu ttano eyo ne bayuta ne babulawo. Isirayiri neerinda okonfirming erabe obanga bano baali battiddwa oba nedda. Bamala okukitegeera nti baali tebattiddwa, y'ensonga lwaki nti Isirayiri teyakyogerako mu mawulire yadde omulundi ogumu n'akatono. Naye ng'ennaku z'omwezi zaali 15 President Dr. Masoud Pezeshkian yali awedde abasajja baali bagenze maaso n'okuba nti munnange bamutagetinga mu kaseera kano kennyini embeera nga bwegenda maaso n'okuba nti etambula. Kale netutegedde nti eggwanga etibwa erya Iran n'akaseera kano kennyini bagenda dda maaso n'okweka nti balonkinga investigation baagala balabe waliwo possible presence of Israeli spies. Bagamba nti wayinza okubanga we baali wennyini waliwo bambega b'eggwanga etibwa erya Isirayiri, either abakuumi b'abakulu bano nga bayinza okubeera nga baali compromised okwagala okukozesebwa okutta bakama baabwe. Abantu abatonotono abeetoolodde abakulu bano kigamba okuba nti nabo mu kaseera kano bali mu kuba nti babanoonyerezaako. Embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti munnange etambula yabadde ayagala kukona omukutu ogw'amawulire ogumu oguva munda mu ggwanga etibwa erya America. Bw'atyo yategeezezza nti yes they really try, bagezaako naye baalemwa. N'agamba nti it was not the US, nti teyali America nti yagezaako okumutta, yali Isirayiri, yali mu meeting. They tried to bombard the area in which we were holding that meeting. Bagezaako ekitundu kyonna kikuba bomu naye baalemwa. Okusinza ku Pezeshkian bw'atyo byagenze maaso n'okuba nti empulizza yategeezezza obulumbaganyi obwo obwakolebwa eggwanga lya Isirayiri ku ggwanga lyali okumala ennaku 12 bwatta abantu 106. Akaseera ako konna ebintu nga byegenda maaso n'okuba nti obaolyawo bitambula. Kakati Masoud Pezeshkian ono mbadde mbategeezza ne mbagamba nti mu ngeri emu oba endala birungi si birungi. Jjukira nti yavudde n'akola statement bwe yabadde era ayogera n'emikutu gye gy'amuli okuva mu America. Masoud n'agamba nti tusobola okuddamu ne tuteesa ku bya nuclear. Baamutabukidde abakulembeze n'ababaka mu palamenti y'eggwanga erya Iran era bagambye nti baagala avunaanibwe olw'okwogera nti Iran esobola okuddamu n'eteesa n'abasajja, naye ng'emisango gye bamuggulako mulimu nti okutiitiira mu kaseera ak'olutalo. Bagambye mutiitiizi nti ono bamuvunaane olw'okutiitiira mu kaseera ak'olutalo. Masoud toyinza kutiitiira nga tuli mu lutalo. Okitegeera oyinza otyo okugamba mbuki oli mutiitiizi, tujja kuvunaana. Ebintu nga bigenda maaso n'okuleka nti bitambula. Kale Namulega no gajjidde mu kaseera nga Ayatollah gwe bayita Ayatollah Ali Khamenei yazzeemu n'akisinya kunagamba akirowoozaako tannaba kirulinga out completely. Ayatollah Ali Khamenei omukulembeze w'eggwanga eriyitibwa erya Iran, supreme leader, avuddeyo n'akisinyako n'agamba mpulira nkyayagala okukuba. Ayatollah akyayagala okukuba taluddamu. Waliwo yangambye nti yayagala lubeere lwa mwezi mulamba gwe tumanyi kire lutalo kye lutegeeza. Ayatollah Ali Khamenei amawulire galaga nti yagambye naye nga mpulira njagala kukuba ku beesi za America, ekintu kiŋŋamba ddamu olumba America. Ayatollah nti waliwo ekintu ekimugamba mu mutima kimugamba nti ddamu olumba beesi za America ezirinaanye Iran. Ayatollah ayagala kukola ki? Ayatollah ekintu kimugamba, waliwo ekimupikaapika kimugamba nti abano abasajja obasobola, ddamu olumbe beesi za America eziri across Middle East, tebannaba kusonyiwa America. Ayatollah agamba nti mpulira ekintu kiŋŋamba balumbe. Kakati waliwo ripooti yavuddeyo ng'ogyeko ebya Ayatollah Ali Khamenei. Waliwo ripooti yavuddeyo sabiiti ewedde neegenda maaso n'okuba nti yategeezezza neegamba nti yadde nga obulumbaganyi Iran bwe yakola ku beesi ya America
esanga omulamu gwangera Qatar wabulu w'ekibuga ekiyitibwa Doha newankubadde bwali symbolic bagambye nti waliwo ballistic ennene ddala yagenda maaso n'okuba nti yakuba beesi eno era ebiwerako byayonoonebwa yadde nga Qatar yagamba nti successfully baasobola okubaka missiles zonna era newankubadde nga Iran yabategeeza ng'egenda kulumba naye kati ebivaayo ebirala bigamba nti beesi waliwo omuzinga gumu bwe guti nga munene ogwayitawo ne gugenda gukuba enfeemu emu ku nfo eziri mu beesi eno neyonoonebwa bya nsusso gwayitawo kati Ayatollah mbagambye nti waliwo ekintu ekimupika waliwo ekimugamba nti osobola okuba abasajja ddamu nti bakirowoozaako tebannaba kulabika nti bakirulinga out essaawa yonna Iran ayinza okwevaamu n'agenda ddamu okulumba eggwanga n'agenda ddamu okulumba enfu z'eggwanga ereetebwa eri America newankubadde nga ba analyst abatunuuliza ab'ensonga bagamba nti kayinza okuba nga si kadde akatuufu Iran okuddamu okulumba abasajja kubanga ekisooka nabagamba nti akaseera akaliwo akadde kano kakugezaako okulabika nti beetereeza aba Iran okuddamu okulaba ebyayonoonebwa babitereezezza batya Ayatollah okuddamu okufuna basajja be bacommanders ddala bagenda okulabika nti azzaawo balabenga buli kimu kitambula bulungi ekirala ogenda maaso n'okuba nti bamalawo spy network yonna kubanga olutalo nga luwedde nga bwe balindi olulala because nabagamba nti ebiriwo biraga nti bano baasirisaamu busirisa bajja kuddamu balwane mu maaso eyo yinza okuba sinkya si mwezi gujja naye ebiriwo biraga nti baliddamu kakati omulimu Iran gwayina omunene Ayatollah Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei nga Mungu tannaba kumujjulula emyaka ayina mingi Mungu nga tannaba kumujjulula Iran eyina okusooka nga tennaba nakuddamu kukola mizinga minene nga tebannaba kukola nuclear bayina okusooka okumalirawo ddala spy network y'omu Isiraeli mu Iran ekizibu kibasinga okuba nakyo si Isiraeli kubalumba ekizibu kibayina si kuba nti tebalina bye basobola kwerwanako nabyo ebyo babirira naye ekizibu kibasinga okuba nakyo Isiraeli kukolera munda mu kibuga Tehran poliisi olunaku oluyise waliwo ko drone base gye basanze bambega ba Isiraeli nga bateekawo drone base munda mu kibuga ekitibwa Tehran nga mubasinziira era nti n'ezimu ku drone ezakozesebwa Isiraeli zaali munda mu Irani kati Irani nga tannaba kuddamu kuwakula lutalo alina okumakinga sure nti amalawo spy network y'Abayisirairi munda mu kibuga ekitibwa Tehran Irani ne mwana akola ki okukuuma abakulembeze be okukuuma bakomanda okukuuma ba president ba speaker ne Ayatollah balina kusooka kumalawo Mossad within Tehran obusajja bubalimu byonna bibagenda maaso n'okuba nti bakola bubirengera bubiziga era Abayisirairi jozi bagamba nti tugenda kusigala munda mu ggwangero singa bakola mistake yonna ne baddamu simanyi okwagala okwenrikinga uranium tujja kuddamu tubasabule embeera nga bwetambula naye nga Ayatollah agambye nti ekintu kimugamba ekintu kimulemeddeko buli weebaka agamba nti waliwo ekimugamba lumba America again. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo wabale nnyo kuba nti okyatumbudde wonna wooli bannaffe aba Hub Horizon Research Clinic bali wali Kawala opposite bali kuli Kawala opposite essomero erya Good Times ng'ova Kasubi ku mukono ogwa kkono ojja kuba obalaba bulungi nnyo bakujjanjaba nga bakozesa eddagala ery'obutonde bajjanjaba endwadde nga prostate enlargement omwami olina prostate egaziye infection ezimu bakyala n'abaami bajja kuba bajijjanjaba ku mitwalo ena back pain abalumizibwa omugongo osanyalala ennyingo zikuluma ulcers ebizimba mu nseke abasaizi abaami namwe bakozesa ku nkola y'okwezanyiikiriza pressure n'endwadde endala bagenda kuba bakujjanjaba ampuliza ku mitwalo ena zokka babayita aba Hub Horizon Research Clinic wali ku Lwekawala ng'ova Kasubi yisaako katono ku ssomero erya Good Times omukono ogwa kkono we bali ate ng'eddagala basobola okulireeta wonna wooli
ojja kuba ku simu noti 750 87 4396 noti 750 87 4396 okubenda ku noti 785 3 955 noti 785 3 955 Airtel noti 7 noti 750 87 9 mu mukaga banafa bujja kuba ati obafuna bulungi nnyo nyine ddala ate basobola kuba nti bakujjanjaba Moody's Management Services nga buli jabo bali wali kuzimba ekitibwa Kamule bakujja ko Sweso opangisa okwoyo kwegwa n'amapangiso n'ekizimba apartment ba K5 bakwasa ekizimbe bakubanjiza ofune sente mu budde atenga za wamu esimu ya noti 759 7 noti 597 okuba ku noti 778 5 2553 ngobafuna kakati mwe abatawanyizibwa omugongo nziramu obajjukiza nti endwadde z'omugongo n'amagumba banafa ab'eggonolo era omugongo bazze kulabika nti bakujjanjaba eggonolo ly'omugongo lizze bagenda kujjanjaba nga bakoze enkulira therapy treatment massage home care bajja kujjiwaka bakujjanjabe oterere bulungi nnyo bagamba nti okyayina nsonga lwaki obeera mu kagaali lwaki obeera ku muggo lwaki obeera kafaliso lwaki onuunya sente z'otayina bakutwala ebuyindi bagamba nti omugongo gugenda kuba guune enkola mpya nnyo gendayo ojja kuba okakasa nti ogenda kuwona bali wali ekawempe kutano maaso ga katale ekizimbe kya Kawempe shopping arcade bagamba nti gwe munafa asanyalala mugejo kiwanga bigire bizimba bikuma omuliro obanga amagulu gaggwamu amaanyi beekwate bakafulumu kujjanjaba omugongo n'endwadde zonna ez'amagumba tebakuvaako paka nga guwonye 075 19 noti genda ekayempe maaso ga katale ekipande weekiri ab'eggonero ly'omugongo abajjanjaba omugongo paka kuwona noti 75 19 noti oba noti 764 5 noti 764 5 bakubere kogenda owone bagambe nti Airtel eri noti 7 19 33 noti ojja kuba ati bannafa abo bafuna bulungi nnyo nnyini ddala buli kimu kitambula ebbalabala tukyagenda mu maaso munda mu bisenge by'amakolero ag'entalo Donald Trump amaze okulabika nti akkiriza America yakuddamu okusindika Patriot Air Defense Missile zigenda eri Ukraine baagala kufaafagana na mu Russia paka last MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukuba n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka okuzigula nyiga star noti star 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kankwanjulire Kawampologoma. Kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende. Ono Kawa yennyini ali mu bipimo bya gulamu 2 5 10 25 5 ne kilo emu ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu. Abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire Kawampologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate Kawampologoma omusiiko obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzirwaze katwe mu supamaketi ne maduuka gonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 6 oba ku 0784 43 22 14 nywa ku Kawampologoma okakasize ddala nti emmwanyi terimba. Big thing kabode MTN Super wali yakapya musite wali yakapya. Weefunire essimu ya Kabode Super empya olw'onyumirwa GB 16 ez'obwereere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpola mpola ng'ossaayo ssente ezitasooka siringi 10 buli lunaku ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu. Vibe zaffe teziremesebwa, enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online, nyumira WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3 nyiga star